Okay, nkulamusiza kunate omulabe waffe wa BBS Telefayina ninyongera okubanga nkwebaza ekyo tusobodde okubanga okeera nobeeranga otusaako engalo zo oba emikono gyo. Webale kubanga okakkalabya, webale kubanga ofaayo akadde kano ke tulimu ak'enkuba anti bagamba nti awagwa enkuba wawetaaga n'oteekawo omusooli ne gusobola okubanga gumera ab'emmwanyi mwongera okubanga muzisimba na enteekateeka zonna nga bwe zongera okubanga zitambula mu bitundu byammwe yonna gye muli. Kabiseera kakulaba nga tubaako tusobola okubanga tuteeka mu ttaka oba oliawo binaatusaasa omulundi omulala n'okuba nti tujja kubanga tufuna ku kyokulya, tujja kubanga tufuna ekyo kye tuyinza okubanga tuwaayo ne tubeera nga naffe tuleetako ewaka oba tuzaako eri ensawo. Rafati Musoke ge mannya gange enkya y'olunaku olwaleero era nga sirinzeka ndiku wano ne munnaffe era omugenyi waffe ayina byagala okubanga atutuusaako. Njagala obeere nga omuwa ku maaso go n'amatu obeere nga ogamwazi kamukka wakiri akaseera kano oba oliawo tunaaviira wano ojja kubaako naawe by'osobodde okubanga ofuna. Maama nkulamusizza nnyebo. Nange ssebo. Eno ye BBS Telefayina. Ssebo. Ntidde okukwanjula nga nze ne nga nti lubaale w'omulamu tasamirirwa. Konzo wa emasuka kanji kwe osooka obuuze ku balabe baffe aba Telefayina ate n'oluvannyuma tusobole okubanga tubawo ku ebyo by'osobodde okubanga obaleetera. Nsanyuse nnyo ssebo okumpa omukisa guno okubeerako ku BBS Telefayina. Tweyanziza nnyo tweyanzeegenga club. Amannya gange nze Helen Sebuliba, mukyala Helen Sebuliba. Nviiridde mu BBS Fans Club. Abatuuliriza era abatulaba tusanyuse nnyo okubalaba. Weewaawo. Omulabe waffe wa BBS Telefayina amaze okuba kati nga akutegeera era wenjogera tuli butola malusu na dokooli bipya ki bye mututeeketegedde nga ffe abalabi abawagizi ba BBS oba oliawo na buli munnayuganda yenna oba oliawo anyumirwa ennyo enteekateeka za BBS Telefayina mwinayo kapya ki? BBS Fans Club erina ebintu ebipya bingi. Ekipya ekiriwo essaawa zino kye tuyinza okwogerako kya ttaka. Tugula ettaka, tuguze ettaka, tusimbako emiti, tusimbako ekibira. Tutandise okugula ettaka, tuyingidde mu bizinesi ya property masters nga bakayungirizi nga club. Tugula amataka, we can buy an acre, can buy acres, ne tugidividingamu ne tusobola nga tuzigabana ffe ffennyini abali mu club nga tuzeeguza. Tugula wamu ne tutandika okuzeeguza oba n'omuntu ava wabweru naye tumuguza. Essaawa zino kye tukyayimiriddeko ssebo. Okay, so kimu ku ebyo mwateekateeka mu nkulaakulana yammwe nti mugula ettaka nga muliguze nga Fans Club kyeninga ategeddeko ne mulitemaatema ne mweguza oba ne muguzaako n'abantu abalala babeera bali mu bwetaavu. Weewaawo. Okay, so kakati nyinawe njagala okuba nga ntegeera mukikola essaawa zino okuba nti nanga ali ebweru nsobola okufuna omukisa ogwo okubeegattako kwegala njagala ono ali ku BBS ali mu kubanga atulaba asobola okubanga atambulira mu kifaananyi kyekimu nammwe. BBS Fans Club egendera ddala mu masaza egaziyira ddala era n'essaawa eno ayagala okwegatta ku BBS Fans Club oli wa ddembe okujja. Ofiisi yaffe eri wano n'olaba chairperson waffe omwami Miro Salim ne vice we Lawrence Lutalo Kasacha. Abo bonna basobola okukolako ojjuza form n'oyingira n'otandika okukola. Kintu kirungi kitubeera mu ssanyu, tubeera wamu mu nnaku, tubeera wamu ne mu byenkulaakulana tubeera wamu. Okay, okwawukanako n'ebintu ebirala waliwo ebigobererwa omuntu okuba nti ayagala okwegatta ku Fans Club eya BBS oba nange nja kuva buvyeri gyendi nze mu mpandiike nange ngaba ne ku ttaka eryo oba waliwo emitendera? Ssebo waliwo emitendera. Tuyina shares. Emigabo? Yes. Bw'oba ozze mu kintu kino ekyaffe eky'ettaka ekya bizinensi kuba kati eringa bizinensi yaffe nga Fans Club ojja n'ogula shares. Buli shares zitandikira ku mitwalo 10 naye ng'olina okujja ng'olina emitwalo 3. Otandika n'emitwalo 3 oyinza okugula paka ku bukadde nga 5.
Yes. Emigabo. Yes. Oyingira mbwe tuba tuguze ettaka ne tuligula nti lino lye tugenda okutema bwe tumala okutunda tugabana interest eyo. Yes. Akugamba amagoba agavuddemu nga mutunze. Okay, buli member afunako abeera ali mu ttaka. Yes. Kina kaseera kakinetagisa okuba nti naafuna ku magoba ago ng'amaze okufuuka member? Yes. Kinetagisa bbanga ki okuba nti nange oba wenzija leero enkya ne mutunda nange nsobola ofuna ku magoba? Nedda tekisoboka. Osooka n'olindako waliwo enkola egobererwa nti bw'oba waakayingira osooka n'ojjuza foomu n'osoma amateeka gaffe nga bwe gatambula then bwe tuba tulina we tukuteeka nti totandikirawo. Yes. Okay. Waliwo ekirala era nakyo batera nnyo okuba nga bakimbuuza. Ebisanyizo bino ebyaffe ebya bulijjo, omanyi gavumenti erina ebyayo, bitongole birala birina ebyayo, ero sina buli kimu. Waliwo ebintu omuntu byalina okuba nga ajja nabyo waba ava ewaka ng'ogyeko akasente kano k'otugambye. Nyinayo byenyinza okujja nyinza okuga nti jangu n'endagamuntu oba nzija buzzi. Ojja n'endagamuntu, ojja n'ebbaluwa ya LC ku kyalo k'obeera. Ndowooza byebyo. Baluwa LC n'endagamuntu bisobola okuba nga bikusemba. Tulinayo ku matabi amalalayo abantu abaliko ewala abayinza okuba nga bagendayo ko ne batuukirawo oba omuntu yenna alina kuba nga ajja wano ku BBS? At the moment ajja wano ku BBS naye nga tutandise okuggulawo amatabi kati tulina Mityana, Masaka naye nga tegannanywera bulungi naye nga ewakulu olina kujja wano ku main office. Okay, so kaseera kano ka main office ensonga osobola okuba nga ozimalira n'okuba nga ofuna ebikwatagana ku fans club. Katonotono njagala tuddeyo ku katonotono munnaffe atulaba era atugoberera nkutegeeza nti tuli ne omukungu okuvaako oba omukulu okuvaako mu BBS Terefayina Fans Club era nga azze kuba nga atubulira ku bipya ebiri mu Fans Club bwe basobodde okuba nga bateekawo. Fenno tubadde tukyali wano tusaagirya busaagirizi batugambye nti n'omutendera gwe batuuseeko kaakano kati bagula ettaka ne balyegabanya oba ne beegabirako oba ne batunda ne bafunamu amagoba bo ne babeera nga bagagabana. Nandyagadde buli munnayuganda yenna atanaba kuba nga ofuna ttaka kano nkakuwenga akakodi oba nga akabadi osobola okuba nga weegatta ku bannaffe bano tomanya onaagenda okumalako omwaka ng'okoze biri byakugambye nga naawe ofuuse landlord oba ofuuse bijodolo binyonkondo binojjo. Mama katonotono osobola otuwaako ku lugendo lwammwe luno mpolampola mwatandika mutya Fans Club eno ne bwe mutuuse akatonotono? BBS Fans Club obwakabaka bwa Buganda bwe bwaggulawo bwe bwatandika TV eno nga bw'olaba nti waliyo CBS Fans Club ne kino bwe kyatandika twalaba nga kyetaagisa okuggulawo ekibiina kino. Kyatandika mu mwaka gwa 2019. Yes, 2019 twatandikanga abatuula awamu abateesaamu aboogera ku byenkulaakulana. Of course kubanga ekibiina kino kiri nnyo ku byenkulaakulana nga bw'olaba nti Nabagereka atukubiriza nnyo atadde nnyo mu bintu by'okulaakulanya abantu okwekulaakulanya. Naffe ng'abakyala abali mu BBS Fans Club tulina engeri gye tuzimbye okwekulaakulanya okwo nga tulunda enkoko. Twatandika mpola, twatandika na kulunda nkoko ne tugenda mu maaso ne tutandika ebyo ebyokusimba okusimba emiti. Yes, kati tutuuse ku bya ttaka. Okay. Enkoko zino muzirundira wabibona byogambyeko era ebirala mubikoleddewa? Faamu yaffe tuli ku lw'Emityana awo. Mwakola dda ne faamu namba ey'enkoko ssebo. Muli mu maanyi ki kati? Omanyi omuntu ayinza okuddawo n'abanyooma. Kati tutuuse mu nkoko nga 3,000. Wow. Mavuno kiba kinene ddala. Musuubira kwongerako nga biki maaso going forward? Mulowooza mugenda kulaga wabwe okubyeko ku kifaananyi mu maaso biki bye mu planning okuba nti mwongera okuteeka? Ekintu kye tupulaninga ekikyatusoomooza ekitanaba kutuukirizibwa kwe
gulawo amatabi buli kumpi buli district ebeere n'ettabi kyetuliko kati kyetulwanako plani yammwe. Yes. Okay. Te ku bintu bino ebyenkulaakulana bino mukyalinayo ebirowoozo ebirala bimukyali ntadde mu pipeline tujja kubanga batufunayo enkoko endala tujja kugulayo ente tujja kufunayo olw'ebikata ng'ogyeko enteekateeka gye mutugambye ey'ettaka. Already ente gyeziri ku Lwehoima tuyina ente naye nga tulowooza kwongerako bwongezi tubeere n'ettaka nga liringa mu acres nga 5 tubeere nga tutadde okwo ebintu byaffe ng'obisanga awo nti ente ziri wano enkoko ziri wano kino kiri wano tusuubira okuba nti tugula ettaka eddene ng'ekibiina nga tukolera wamu ng'ekibiina ettaka eryo tusseeko ebintu byaffe ng'eyo gy'ogenda okulambula ng'era ne bwe tuba tulambuza abantu tubalaga nti ebintu byaffe biri wamu biri wano. Okay. Waliwo wano abadde ampeereza ka message nga yeesirwa kyayagala kubanga amanya ku byetaagisa bino omuntu okuba nti abeegattako ng'abuuza oba waliwoko emyaka kwe mutandikira oba kwe mukoma ekyokubiri mulina omuwendo gw'abamembers omuntu ayinza okuddeyo n'atuula n'agamba nti anze ndijja omwaka ogujja oba munaatuuka esa ne mugamba nti affe katukulozinze. Tetunaba kulozinga ate BBS Fans Club teriiko myaka. BBS okujjako omwana omuto naye abakulu abakadde abali wakati bonna tubeetaaga kubanga tuyinamu naye ekitongole ky'abavubuka era abavubuka bakuŋŋaana ne bagenda ne basanyukamu abantu bonna tubeetaaga okujjako nga mwana muto naye nga yayitibwa nti adult awezezza emyaka 18 asobola otuwa ebisaanyizo asobola okukwatira awamu naffe tumwetaaga ssebo. Weewaawo. Tulaba era tugoberera oli ku BBS Terefayina era nga tuli wano mu lutindo tuli ne omukyalo ovako mu BBS Fans Club okutunyonyola n'okuba nga tuyitiramuko ku nteekateeka zaabwe nga bo aba Fans Club atunyonyoddeko nti of course essaawa zino balina enteekateeka nnyingi zibagezako kubanga batambuza era nga bakyetaaga abantu abalala bangi nnyo okuba nti mubeegattako kubanga n'emiganyulo mingi ng'ogyeko ebyokugamba nti munnange kutambula butambuzi kukuba ndongo kusanyuka kwokka nabyo byetaagisa naye n'oludda olw'ebyokwekulaakulanya nalwo alututunuzaamu era n'atulagako wasobodde okubanga batuuka ku nsonga zino ez'okuba nti twekulaakulanya. Waliwo nampeereza ka message aŋŋamba nti ayagala kumuddiramu ku nteekateeka eno ey'ettaka kati niti nisooka oddiremu omuntu eddakiika 2 ekittaka kino kibeera kitya nti oli wajja neyewandiisa wagambye 10,000 no oli wajja oli ajje yewandiise ayingire mu club ajjuze forms ajja n'endagamuntu ajja n'ebbaluwa ya LC eraga gy'abeera atandika n'emitwalo 3 naye from emitwalo 3 tubadde tugamba nti buli mugabo gwa 10,000 naye bw'aba atandika n'emitwalo 3 naye from emitwalo 3 asobola okweyongerayo ne ku kakadde. Yes. Asobola waddembe okweyongerayo ne ku kakadde. So emigabo gitandikira ku mitwalo 3 yes. gyalina okubanga bw'abazzi Okay. So agenda okutuuka ku level kati nze nange mma njagala kujja nga ndi ku level eyiyo gy'oliko ng'eyo nyinza kukola nti kireetaagisa okuyiwawo omutitimbe oba nzije nange ntambule mpola mpola n'atuuka. Buli omu tumwaniriza kasoba nga owozeze essente ezo oba otambudde mpola oba otambudde nnyo oba ozze n'emitwalo 5 oba ozze nakakadde tukwetaaga nabojja n'obukadde 5 tukwetaaga. Ojja kusinziira amaanyi g'oyina. Yes. Kati ne bwe tuba tufuna ku magoba gano kisinziira ku maanyi ge nnina ze nateekayo. Yes. Akubedda nno ke njagala okulongookamukko okuba nti ngategeera nti nnyinza okuba nga nange nja kulaba nga omukyala afunye wali obukadde 2 ng'amagoba nange yataddeyo 3 nzije enkya ng'ambe nti yinze nga tebambaddeyo mitwalo 10. Nedda ssebo tutuula tusinziira ku ssente z'oyinamu shares z'oyinamu y'engeri gye tugabanya amagoba ago ssebo. Okay. Ndaba nga we mutuuse kaakano mulinga abolekedde kye bayita association oba okukoleranga awamu ebintu ebyenjawulo. Ebisoomoozo ebiri awo byo temubitya nnyo kubanga tulabye ebintu ebyenjawulo ebibiina ebyagala okwekulaakulanya ne bijja ne bituuka mu mbeera temunnafuna bisoomoozo ebyo bibakuba. Ekyamazima Mukama abadde atubedde engeri gye kiri nti ekintu kino kiri wansi w'Obwakabaka wa Buganda mukyalimu kukunsa
abantu bakyalinamu kokunza tetufunye nnyo bisoomooza kuba tetulabye nnyo nti omuntu agamba sente ze baazirya tetunaba kubifuna ate n'abantu weewaawo ebintu tebibulamu abantu abangi obamanyi naye nga tetunnafuna nnyo bintu bizibu by'amaanyi bitulemesa kgenda mu maaso. Okay. So omuntu wabazze n'abeegattako ndowooza amanye nti buli kyonna kyazze nakyo ensimbi ze ziba mikono emituufu. Essebo. Katonotono nno omuntu yandyagadde okubanga amanye mulina ku lukiiko olubakulembera omuntu ono lumwanjulireko ayinza okuba nga lutegeera oba abamukko ku abo boyinza okumenya bwe mutambuza emirimu. Tutambuza emirimu tulina pulezida waffe omwami Salimu akoleramu chairman w'akatale k'Ebugoloobi Salimu Milo Salimu addirirwa omwami ali mu ttaka ali mu lands mu Bwakabaka bamuyita Lawrence Lutalo Kasacca tulina treasurer waffe mukyala Mole Nambule tulina owabavubuka ye Godfrey Mutale tulina secretary waffe Nasali Shifra okujjako mpozi nange nze nkulira department y'ettaka. Oli mu byattaka? Essebo. Njanya otabeera mu byettaka awo era nja kwegula nnyo nga tukya so kakati ekitegeeza nti ku nsonga zino ez'ettaka omulabe waffe wa BBS alina omuntu omutuufu ennyo ennyo era ajja kuba atusinga kubanga atunulira gwe senga n'abeera nga abeegaseeko. Ebisomozo maze okubanga obitugamba badde ntikyatulakoko wano ndabe emu ku bibuuzo byammwe bye mugezezaako okubanga musindika nga mwagala okubanga mumanya ku nteekateeka za BBS Terefayina nga tugezaako okubanga tuwumbawumba essaawa zino enteekateeka eno ey'ettaka osuubidde mugirowooleza biki ebirala ng'ogyeko ezo enteekateeka zosobodde okubanga otugamba byemusuubira okubanga mwongeramu okuba nti muginyikiza? Enteekateeka eno ng'ogyeko ffe kennyini okufuna ettaka ababadde tebayina okukijjamu bizinensi okukijjamu amagoba nga bwe tugabana tusuubira okugula ettaka eryaffe nga BBS Fans Club nga kibanja nga kwe tusangibwa ng'ekyo ekibanja kimanyiddwa nti awo weewaabwe amaka gaabwe kwe tukolera ebyaffe ekyo essaawa zino kye tutunuulidde. Waliwo ampeereza wano akamesegi ngamba nti twayogedde kuno nakuli ng'ogyeko okutulagirira n'okulagirira abalabi baffe nti mukyali wano emirimu gikakkalabirizibwa ofiisi weeri naye omuntu yandyagadde okubanga akuba ku ssimu ali ewala waliwo baganda bange bali ebitundu eby'Emasaka bali ekyotera wonna paka ku boda nga omanyi nti BBS etambula era nebeera nga ebonawona waliwo nno n'abali online sawa zino abaana bali bweru eyo bali mu mayumba bakola bannyinaze bandibadde nga beetaaga okulaba nga kubanga ebintu by'ettaka bino tebikyesigika omuntu abafunye omukisa ng'ogwo n'ateekayo emigabo gye n'afuna akataka ke ndaba kiba kikola. So twandibadde tuwa ku bantu bano enamba z'essimu kwe bayinza okubanga bakuba basobola okubanga bayambibwa. Enamba currently bakuba ku 0700 yakusaba producer jaggiwandiika mpola nga bw'ogisoma 0700 53 71 85 gidusiza mu mwannyinazi 0700 0700 53 71 85 53 71 85 85. Yes, oba 0787 087 abiri mu mukaaga nkaaga mu munaana 11. So ize simu za faha esooka yeyo osobola okubanga ogiraba ku screen yawo nsaba oberenga okwata akakalaamu oberenga owandiika oba wanule ennamba eyo kubanga ojja kwetaaga nnyo naddala gwe muvubuka okulaba nga munnange oyambibwa mu nteekateeka eno eya BBS Fans Club. Njagala kuba nno nga nkwerekereza maama oyinayo akatalekeka konna mu dakiika emu oberenga osibula nako akatalekeka. Njagala okubiriza abantu abali mu BBS Fans Club abali mu nteekateeka y'ettaka mbakubiriza okubeera nga bajumbira nnyo meetings buli bwe tuteekayo meetings na generally ng'ekibiina mbasaba bafeeyo nnyo okulaba nga bamanya ebigenda mu maaso mu BBS Fans Club. Si kuteekayo ssente zo
n'otuula eyo bwe tuweereza message kuba tulina omukutu gwaffe bwe tuba tuweereza message faayo nnyo omanye biki ebyali mu meeting bw'oba tosobodde kujja faayo nnyo okulaba ng'okola follow up omanye biki ebiteeseddwa sindika omubaka kuba toteekayo ssente zo n'otuula eyo n'osirika busirisi weewaawo tukweyanziza nnyo maama webale nnyo webalire ddala atulaba era atugoberera ka tubeere nga ate omukyala tumutadde abeere nga kakalabya emirimu tugenda kwetulamu katonotono ate tugenda kudda ne ensonga endala mukadde asobola kutumirako naye akadde maama katukutte bakama bange baŋŋamba nti obudde buno tuleka tugenda mu nsonga ndala kaseera kagenda naye obubaka ojja kuwundekera ajja kubuyisaawo mpola mpola maaso awo katukomewo